Musomesa Grace Kani olubuto yakiguddeko. Naye nga mwasuze mutya mikwano gyange mbala musaako yonna gye musinzira okubeera ng'ate mumpuliriza. Amanya enzo Mumbejja Aisha Nassolo, mbagala nnyo mbagala ddala sijja kubebaza kubeera nga mwasubscribinga ku channel ate nga buli video gye nteekayo mujja ne mugiraba ne mugirayikinga ne mukomentinga ate n'abamu ku mmwe ne musharinga. Mwebale nnyo mwebale ddala Katonda abansasuyemu ekisinga obulungi mu budde bwammwe. Wano tufunirawo updates zonna amawulire agagenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda ku celebrities baffe bonna aba wano saakati n'abo bonna abali wabweru w'eggwanga. N'olwekyo mukwano gwange gwampuliriza omulundi gwo ogusooka subscribe nga munange tojja kujjusa kubanga ate ennaku ezimu tubeera wano of course tukubaganya ebirowoozo ku nsonga ez'enjawulo tweyambe tutya ani ali mu buzibu tumuwa amagezi kifa abatannabugwamu tubwewazi tutya kale nno byebyo bye tubeerako wano eno nkusaba kimu subscribe nga teekako akadde munange tojja kwejjusa. Mukwano gwange ffenna twabimanya ate ebyatuuka ku Grace Kani omukyalo ono ali lubuto wabula emabegakaawo bamutegekera bambi ka baby shower era nga abasinga obungi kwe twategeerera nti taata w'olubuto munnange ate yeegaana olubuto kati nno munnaye twabadde tukyali awo nga bitandika okutambula ebigambo nga ba social media in-laws baluzunza nga bagamba nti bannaye nno mwategedde taata lubuto ye Prince Omar oyo ffenna gwe tumanyi obulungi gw'olengera ku screen yo essaawa eno yonombu eyeegaana olubuto lwa Grace Kani era nga babloggers ab'enjawulo bavuddeyo ne bagenda mu maaso n'okubeera nga ate batabukira omukulu ono Prince Omar era nga bamu kwabo ba bloggers abavuddeyo mwe muli omukulu ono Eddie Mezaya era nga bwatyo yavuddeyo n'awandiika olukalabaya lwa message nga lwolengera essaawa eno ku screen yo nti Prince Omar oli musiru nnyo woba okimanyi nti nno maama wo mugagga nnyo lwaki weebaka ku mukazi omwavu nga Grace Kani nga tokozesezza kapiira era bwatyo n'ambuuza nti lwaki maama wo teyakufunira abakyala abo aba kilaasi yo gwani okubeera nga ate osalawo future y'omwana atannazaalibwa era bwatyo nayongera mu maaso n'okubeera ng'agamba nti tulabye abantu bangi nnyo abakulidde mu famire ezitategereka okugeza nga ye kennyini Eddie Mezaya naye essaawa eno musanyufu nnyo n'okusinga abo abagamba nti bakulira mu famire engagga so bwatyo n'amutegeeza nti alekerawo obusiru bwe n'okwematira era bwatyo mbw agenda musomesa ng'abantu bwe balina okubeera ng'ate beeyisa n'agamba nti abasajja nga mmwe mukozesa abakyala abo abatayesobola olw'okuba mulina ssente ate oluvannyuma ne musulawo obuvunaanyizibwa bwammwe nga mwekwasa ekyokubeera nti abo abakyala si kilaasi zammwe okugeza nga kye wakoze omukyalo ono Grace Kani era bwatyo n'amugamba nti nogamba maama wo nti oli musiru era mbu kisingako ne weebaka ne basisters bo kubanga mwena munnange muva mu maama mugagga so munnange ye bwatyo yagenze maaso n'okubeera ng'ate atabukira omukulu ono Prince Omar wabula nga bannaye abasajja mwenna beegaana embuto z'abakyala omukyala oba omanyi nti nno tosobola kumuwasa oba nti akuswaza tovaayo ate ne weebaka naye kubanga munnaye weebaka n'omuntu bingi bisuubirwa mwe muli obulwadde mwe muli olubuto byonna ebiba tebibaddeewo naye ate bwe kiba kibaddewo ng'omuntu afunye olubuto ate tosulawo busuuzi responsibility totandika mwegana tutandika kwogera nti oyo si kilaasi yange kubanga oba wewali weebaka naye tewasooka kukimanya nti eyo si kilaasi yo bannange binene ebintu abaami basusse okubeera nga ate babikola naye nga si birungi buli boogera ku makya ne weegaana omusaayi gwo naye kennyini oba togenda tereera munsi abaana abo bajja kukolimira maama w'omwana ono yeetisse olubuto aba akukolimira amaziga ago gaakaaba munnange gayinza ate obutakuleka kyekimu yadde essaawa eno oyinza okulaba nga gwe okibuuseemu maama lubuto omusuddewo toyagala kumanya naye ku nsi kuno tekuliibwa bbanja so banange Prince Omar obanga gwe nannyini lubuto bambi vaayo twala obuvunaanyizibwa bwongera bwe watwala nga teweebaka n'omuyimbi ono Grace Kani wabula ng'ate ye Queen Shiba Swag Mama naye wati ate yakiguddeko ku birthday ye ono Dr. T Amale yavuddeyo ate walinagenda mu maaso n'okubeera ng'ate naye bwati abaaka ate ebintu eby'enjawulo byamusomesa nga wengenda okubeera ng'ate mukulekerako agende mu maaso n'okubeera ng'ate munange akutangaza ku nsonga ezimu oba endala naye nga naawe mukwano gwange nkusaba olondemu ebigambo kimu oba bibiri ebiyinza okubeera ng'ate munange bikolera nga womanye enjogera yaffe wano eat the meat and throw the bones naye nga nsigadde nze Mumbejja Aisha Nassolo mbagala nnyo mbagalira ddala abankumira atakumira mpira goodbye for now naye nga ate toseetuka kubanga ate nkomawo n'amawulire amalala mangi nnyo mangi ddala. Pastor Asha twogedde ku Shiba Kalungi twogedde ku Winnie Nwagi kubanga omulimo gwa buli muntu Katonda gw'atonda buli mwamusindika mu nsi yiye Dr. Tindi Mulokole kyokka ate nkola mu nsi I'm a kind of a Joseph who works in Egypt naye nga ye muki mu Yudaaya waliwo obuzibu tulina Baptist
kubanga nange njogera nva mu nsi eyo era kyali kintuuseeko osanga artist wasinga okukubira hit wasinga okuvundira mu ndaaye nawulira bubi kyobola abanywa enjaga artist asobola okutomeza emmotoka n'afulumamu nembuuza basobola okukola ekintu ekiri weird anytime because bonga balina kye bawulira munda ekibi ekitategeerekeka kyekibanywesa omwenge ekibanywesa enjaga ekibeetuza ekibasuula eddalu ate bambi audience kubanga ebanyi they are strong people, they can create things, they are artists, they are entertainers, they are producers, they are strong. Audience never criticizing for chokubasaasira. So how can they get rid of that world of pieces? From pieces to peace. Kubanga most of the artists naddala nga bano betuva okwogerako amazima obulamu bwabwe buli mu pieces nga kotukaseeko n'aba gospel gospel artists nti obulamu bwabwe si bulungi bonga bo. Any advice for them? Perfect. T, God bless you. And as you talk about Sheba, of course, it's evident in scripture speaks to us in 1 John. The lust of the flesh, the lust of the eyes, the pride of life. That is what the scripture calls the world. The pride, the lust? The lust of the flesh, the lust of the eyes, the pride of life. Basically, from Adam, naffe kenyini abali wano sitaani azze nga gwe mulimu kati kyakola bwega ku artist nga Sheba oba Sheba within waji. Exactly. What the devil will do ajja n'akuwa ettutumu ddungi. Jesus grew in fame. Naye challenge eriwo nti ajja n'akuwa ettutumu n'akukweka okumanya ku controlling ettutumu. Kati bwakweka okumanya how to control that fame and that ability to be known in a particular environment. Nojja nobanga buli ngeri yonna olina okuba environment. Romans 8:28 tunyonyola negamba nti bw'oba obadde mwana wa Katonda kati nga ggwe, you are born again and you are in the world. John 17, you are in the world but operating in the world, but you are not of the world. Kikuleetera okuba nti osobola by the Spirit of the living God okudiiringa n'ensi ekwetoolodde. Now bannaffe bali abala ne bannaffe abamu in the Christian circles are unable to control the surrounding. Now kasita surrounding ekulia oyinza okuba olina abantu 10 nga bakuwuliramu omulala nga alina 10 naye nga abasobola oba embeera yemwetodde. Kati that is the issue. The enemy will always omanyi bayagamba Yesu nti weekasuke egenda naawe ogire because ayagala okuyimusa eddala by principle likulembera ki ekigo. Now kati omwoyo ogwo oguvunza munda omuntu atuuka ekiseera nga takyalina bambi kubanga tulabye ku bazungu abayimbi Yes. abafiiridde mu buliri bwabwe nga beewadde overdose, Whitney Houston, Michael Jackson. Many artists have killed themselves because of depression. Ninga ate artist w'amaanyi okwata microphone ensi neeyabika niyo n'ogitaba oti n'owulira nga gw'omwoyo gwo n'obulamu bw'omunda the inner well-being of you ng'owulira ovunda oggwawo ne muvaamu enjaga amayirungi ebisiyaga divorce okufuka bamalaaya n'ebirala. What is the solution? In a few minutes, what is the solution for that? There are quite many things here, but yes, we can look at one of them, and one of them is quickly olaba Adam Katonda yakizula nti kyabulabe ennyo y'okubeera ng'ali yekka n'akizula nti yeetaaga omuyambi. Every artist wherever they are, they need a helper. They need a helper in all angles. Number 2, but in that, the greatest helper, ye mwoyo omutukufu. He comes down. Yes, we are going to see kakati. It is that availability. You know, when you avail yourself to the Holy Spirit, n'abanga asobola okukwataganya mu nsi eyo n'olyoka owona okuvunda munda. Kandi abasinga si balokole. Exactly. Awo tugenda okuyita kole esooka. Nti it is important therefore omuntu okufuna Kristo. Kubanga ettutumu lyonna mu nsi nga tolina Yesu, the truth is lijja kuleadinga into loneliness. Otuuka nga kyolina okukola kyakwetuga mu buliri. Embe ajjadde kuwa akuba ettutumu olina wojja otuuka akadala akakole ki akajjewo. Jo twabadde twalaba ku Twitter winning watch kuba twagala kati specifically waliwo abalala bangi tujja okukolako neka twogera ku Sheba Kalungi
ne Winnie Nwagi betulaba mu videos nze bendaba nga bayita mu mbeera zimukoze nali mpiseemu omu yali Nina Rose n'alokoka obulamu bwe n'abwa Presto jo Winnie Nwagi yavuddeyo n'agamba nti singa nalina option nandivudde mu kuyimba bintamye naye nga amazima neyo gy'alaga olwekino kyajje wano naye bijja kukola so we are advising Winnie Nwagi and Shiba Karungi because in the post they are celebrities, the names are they are high, but they are rotting inside them. They are lonely. They are not loved. No one befriends them, however much they are celebrities. I will advise on top of that. Christ is the solution to all things. The day you accept, and if you are watching this video in Volongota, wherever you are watching it, I will ask that you okirize Kristo kubeera ate kyangu nnyo mwana wattu okkiza mu mutima gwo noyatwa naki n'akamwa, and that is level number 1. However, now warrior, we can take a minute of prayer kubanga ye Katonda addamu ki essaala ate agamba nti essaala ya mubi alwawo giwulira nti nagiwulira naye asobola okuwulira nga aze into repentance. Kyokka tulina omukisa ffe abamanyi Katonda okuyimirira mu kituli ne tusabira abaana abo Katonda okusaba okubanga abakola ki ng'abayamba, because honestly you can feel so lonely and before you know it ng'oli mugeyeera kubanga ogenda kukola ekyobusiru ogenda kwetta. You do something because of the pressure. Stress ekikubalako ennaku oba kufuuka musiya ziiba owulanga the mind is corrupted into Romans 12 buli kyogezaawo okuyiiyaawo kiba kibi kubanga oli mu state baakusindiikiriza kati sitaani yakuteekaawo kubanga ettutumu ddungi naye atitumu lisobola okubeera eki ebbi, and therefore stand yama nnyo dukozesa mu environment najja nakusindiikiza kyola muntu afune tutumu ayagala obali sente obali akusoma obali abulamu bwa bulijjo people do a number of things nowesanga muntu afuna kasente obulamu kola butya atali kutala mambatu a number of things. So where there is that, understand that says a solution to be honest with you oja kubanga okiza mukama waffe Yesu Kristo awoli no mwatwa mugezese kwanga obaito mulina ati gashiba ayinza kufuna atya Yesu Shiba wona na wayinza okubanga atulaba mukama nga mwadisi Shiba akkirize mu mutima gwe nti Yesu amwagala, akkirize nti Yesu ye solution y'obulamu bwe kati bwazudde nga microphone kanjiteeka wali nga byonna bintami awo nga tonna kutega any other step in your heart. Believe Christ that he is Lord and Savior, and if you're watching right now, go ahead and confess him as Lord. Ogamenti nkangezeko ye Katonda ye mukama w'obulamu bwange. When you make that statement, go ahead and say, I am giving him my life and I'm born again. Mugezeseeko kikole ng'agezesa olyokotegere nti nno Katonda mwesiga kyokka ne kiba kikuzitooweredde volongoto tinange tulina obuvunaanyizibwa enamba weeri buli artist atawaanyizibwa n'enjaga omwenge ebisiyaga obugwagwa okaluubirizibwa okwagala okwetuka amabanja omanyi n'amabanja I know people are struggling with dates corona yajja nga tebamanyi kyakukola. So nsaba osabire ku bantu bonna abayita mu bulamu obukalu bukati. Thank you, T. Father, we bless you. We give you the glory. You are the God of Uganda. You are the God of a generation. You have promised that in Uganda there will rise men and women on mountains of influence. Whoever is watching us right now, undergoing such painful from the world of the artists, oh God of goodness, and anybody else who is watching and you are in deep depression or pressure, in the name of Jesus, who is above all names, we call unto you a total salvation right now. We command you in the name of Jesus Christ, receive the peace, the total shaloms of the living God, and begin to see, let your eyes be opened that Jesus is Lord and Savior for your life.